Popin Media. Tugenda kufunayo akadde akalala ketugenda okulaba nga tuddamu okusinkana wadde poliisi tutataganyiza naye bakamala okulonda obukiiko bwabwe obw'NRM nga terina abakonyeeko naye naffe tusazeewo nti tutegeka structures zaffe ng'aba NUP ate ne basalawo okujja okutaataaganya enkola naye ffe tetujja kukkiriza kunyigirizibwa kwonna era mbakakasa bannabusaana bannakayunga tugenda kuddamu enteekateeka zaffe zigende mu maaso kubanga kyonna kye tukola kiri mu mateeka tetulina mateeka tetulina mateeka getuvodde kino tekyatuuse mateeka munyambe obyange negende mundeke Don't put my Which chaos are we doing here? Which chaos are we doing here also? That's chaos. There is no chaos here. That system is not a good idea. We discussed, we agreed, but now he's reporting that we are doing chaos here. Which chaos is? What have you done? For us, let us wait for the DPC. Did you find us called? No. Did you find us called? This is my piece of advice. Yes. That you can stay. But the DPC is not our boss. I'm asking. I was speaking to them. Any chaotic part. So we can ask that question. I'm asking you. You are the person enforcing under which law, under which act, under which law and act. The problem is no. Cite me one clause. No, ask me one clause. I think you have talked to him. What me one clause? I think you have citing. And he has not mentioned any issues of law. Yes. But we are here legally. Now, the question. But we are here legally. Still cannot. We are not illegal. Go up. Let him answer it. Now, me, I'm saying. Don't answer on his behalf. I'm saying. On his behalf. Let him answer. We are not asking you as a person. You as a person. Yes. But he's saying he's calling people. You can come and find us the way we can. You know what he's calling? He's calling for the enforcement. The report is making right now. He's making up. He has made as if he has How come the IGP Ojilaba NUP addressing this to the IGP Yene Barua? I personally I wrote to the DPC informing him of this. I wrote even to the RDC. All of these letters are here. This was addressed to the IGP. I understand. Yes. On WhatsApp. Now, since you are the people who wrote this thing, and the DPC is aware, you can as well say that you have received the information from this person, but this is right, wrong information. Then you speak to him. And I will stop. What is the requesting right now? Today we seek permission from the RDC. Have we done anything that Bakwate paka wabwe. Barovans. Kuleko badoze kola ki era kyekituuseewo. Tukakaneko. Mbadde nzo wajasoma mu Uganda. Ngende kati unabera wakati kulembera ingini ya sali. Ekibiina nga nzo buwa abakulembeze n'abamemba b'ekibiina. Naye utandise okwogera
akulira security mu kitundu kino n'agamba tuyimirize tulina kugenda mu maaso tugezaako omwengeginga ensonga gyawa tulina okufuna clearance from IGP no meetings ez'ebitundu bw'ebityo eza mobilization tusobola kubanga tujja kusabanga IGP asinziire e Kampala clearing meeting eri mu Greater Busaana clearing n'olwokuba police yafuuka kimu ku kitundu kye NRM ena tustoping budde buno NRM eri mu kulonda tulabe nga beekuba beeyuza bakola buli kintu naye bo tebalina abayimiriza wadde abaganda naye just a meeting wadde peaceful tulabidde osakubira police ejje etudispersing ekitegeeza tukyalina okukozesa amaanyi agamala naye okubategeeza mu politics oba mu authoritarian leadership mu nsi ezigwa bannakyemalira n'ebibiina ebigenda mu kalulu birina okuba nga bikontestinga process gyebirina okutambuliramu okuwangula akalulu ako so temuggwamu maanyi mwongere kugenda mu maaso nga mulwanirira eddembe IGP twamuwandiikira era n'akitegeera naye okumanya nti obwannakyemalira bugenze bukula ne kuwetukolera wenyini ku kitebe bakeera bukezi ne bagamba mufume temusobola kutuula wanyinakamu so kitegeeza tulina okulwana ekimala nga namwe mutegedde mbale nakatuuka wano naye ate naye ku kitebe era basobola batugamba temulina kukolerawo mirimu gyonna so kati tukimanye nti tubadde tufunye abagenyi baffe okuva ku kitebe okuli Rovans tubadde naye olunaku olwaleero naye poliisi emaze n'eyimiriza olukiiko lwaffe olubadde olutegekeddwa okubeera nga tusomesa abantu baffe twagala okivumirira kubanga bo oluyi luli tulaba ba NRM paka leero bakuŋŋaana ne bakuba rallies nga bateekerateekera ebibiina byabwe olwa party structures zaabwe so twagala bavumirira nese kuvumirira yenna ne twagala okusaba abantu baffe muleme kuggwamu maanyi wabula buli ekikolwa ekibeerawo nga poliisi ne Mwami Museveni bakikoze mubeere nga mwongera kunyiiga bunyiizi so tubasaba okwongera okunyiiga era tuteekateeka nti essaawa zonna tujja kuba tetuddamu okwogera gye muli tubabuulire waawe tugenda osisinkana tetugenda kuzikiza kebe essaawa n'emu era tukubiriza buli atulaba n'atuwulira tewabaawo azikiza weeyongere bweyongezi maanyi President atero tugamba nti buli enzikiza weekwata ennyo kiraga nti obudde bunaatera okukya so Mwami Museveni n'akaguruupu ke essaawa zonna tugenda batwala tetugenda kuzikiza mu kusooka yabadde akkiriza kataata y'omu yeekyanga atandika yeefulira mu kiti ng'ambazzi nga ate twasaba ebbaluwa weeziri ekigendererwa kyabwe kwe kulemesa ffe okugenda mu maaso so tetusobola kuzikiza ffe Kyagulanyi era asigala ali ku ntiiko tebajja tumanyira Uganda yaffe ffenna era kyetuza tugenda kuddamu tukuba meeting endala newankubadde eno bagiremesezza naye tugenda kukuba meeting endala nate tuli mu maka gaffe tuyise abakulembeze bava wano waffe kati OC yatutabangudde saa zigenze okuwera 10 mu buddakiika obutonotono emabega n'atusalako n'atugamba muyimirire temugenda mu maaso so kitukoze bubi nnyo ne tubanga tetuyisiddwa bulungi naye ekimpadde okunyiiga ennyo nga nze Owerenuwa kansala agenda okuddako enampaanyi okuva ssaawa emu paka ssaawa zino ziri ssaawa 10 baatukkiriza okubeerawo OC yatukkiriza okubeerawo naye twewuunyiza abakulembeze batandise okujja ne baleeta ensaasage kale kiswaza nnyo kiswaliza ddala ab'NRM babeera n'enkuŋŋaana we baagalira bulijjo ffe ab'NUP ekyo kituwadde tutumu ate kitulaze nti tuyina obwagazi wamu n'amaanyi naye nga mu mbeera yonna tujja kuyitamu era nga buli kimu tujja kikola Nemukono self nena mazene ndukuba nendumaliriza nabadde akatime it's okay we can kabe tugenda organizing a greater kayunga tufule constituency eze uri abana balonde
kwetegereza okuba ku makya badde mulaba okumajanga badesaba tukakkane kireke tubeera abantu tubeera bakakkamu Nemo mugambe no busana tubeera mu tukube tugenda lya matako musajja wa mulete